n'abaweereza ba Mukama ensi eno tekutwala na kintu bwe ngamba ensi obutakutwala wegendeza okuba ennyo ng'ogenda na wave ya social media. Ennaku zino ndabye nnyo challenge eriwo kati mu church. Buli muntu ayagala obeera popular including our church leaders. Mu kwagala okubeera popular weesanze nga Bayibuli ebuulirwa kitono, okubuulirira kungi, okwogera ebinyumira amatu kungi okusinga okubuulira abantu nti Yesu Kristo yajja atulokole era yatufiirira era bw'olemera mu kibi ogenda kuzikirira. Ate era abasumba especially abalina abavubuka ng'osumba abavubuka, abaana abo Mukama abakuwadde mu mulembe guno babuulira amazima. Ekibi kibi, abaana bali mu kibi nga bwe babeera mu kkanisa kubanga ekkanisa tekikoonako. Olw'okikoonako otya nti bwe nnaakyogerako ate bagenda kuvaawo. It's okay okusigaza abantu 10 nga bagenda mu ggulu than okusumba 10 nga lugenda mu geyeena. Ogwo musango kubanga aba yakuwa omulimu okutwala abaana be mu bwakabaka bwe. So totya muntu yenna, wabula omuntu gw'oyagala omubuulira amazima. Abantu bonna b'osumba babuulira amazima nti Kristo mwana gwa ndiga ate empologoma, byonna ali biri. So waliyo omusango gugenda kubeerawo eri abo abajeemedde Kristo, ate waliyo obulamu obutaggwaawo eri abo abamwagala era abamugondera.